Takiyinza muviirako obuzibu mu bulamu bwe. Nga tukyatunuulira enkola ya kizaala Ggumba, olwaleero amakanda tugatadde ku nkola endala omuli ey'empiso, emergency pills n'endala. Okwawukanako n'enkola y'empeke nti omuntu agifuna buli lunaku, empiso omuntu agifuna omulundi gumu mu bbanga lya myezi 3. Dr. MAKUMBI Timothy, omusawo omukugu okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago, agamba empiso eyamba mu kukyusa ebirongo mu mubiri. Bwe nagamba nti eddagala lino lyezimba, kaddagala olaba omuntu bw'abanga mulwadde nnyo nti tukyusa omuntu nga tosobola na kumira ddagala kuba eddagala ly'okumira doozi eba wansi. Naye ate ery'empiso lituukirawo mangu. Kwegamba bwe tubanga bwe nagamba nti eddagala lino likyusa bizanyiza mu birungo by'omuntu, kati weesanga tekintu ekyandigenze mpola mpola okubaawo kikolerwawo ki lumu naye obanga afunye overdose y'ekintu mu budde obutonotono. Enkola y'emergency pills nayo teyandibadde mbi singa omuntu agikozesa mu butuufu bwayo ng'omukugu bw'annyonnyola. Kalina abantu bakakozesa bangeri bbiri. Eriyo abeegema n'agamba waayi sirwa keerabira n'akamira ng'alina kyagenderera kyasubire kijja okubaawo nti oli agenda kukyala naye saa waayi tewabaawo ebigwa tebiraze n'akamirirawo era okamira omulundi gumu. Naye kaali kakozesebwa ku bantu nga bano nga begaabi baana ogenda n'oli omwana gundi bakagwa ensonyi bamuguddeko oba oli abadde teyeetegese alina byakola naga waayi sirwa kufunira wano naye nina kye nakoze n'okamira tosussa ssaawa 72 okuba nkakyali kyandibadde mu lunaku lumu oba kinene nnyo nnaku 2 n'okola ki ng'okamize kasobole okukola omulimu gw'okaagaza. Omuntu bw'awulira ng'abaana bazadde bamumala waddembe okugenda mu ddwaliro n'asibibwa obuseke obuziyiza okuddamu okufuna olubuto olulala. Ng'agamba nti bano bamumala oba bana oba myaka gye giweze oba muntu alina endwadde eri awo nga erina bwe mutatawaanya omubiri gwe tetwandyagadde afune lubuto. Oyo yagenda n'akola ki yandisaanye ogenda n'asibibwa obuseke n'asalibwa obuseke buno ne busibwa n'aba nga takyaddayo kusobola kufuna ki lubuto. Bino bikulu eri abaami bwe kituuka ku nkola ya kizaala Ggumba. Okakatibwako okukozesa enkola omuli ey'akapiira kagali mpitawa ziyite kondom, okukozesa enkola yakazibwako eya withdraw n'okusala obuseke kiyite vasectomy. Waliwo enkola za mirundi ng'ebiri. Waliwo enkola abazungu bagamba nti kiranga kutabulatabula mbeera. Nti omuntu n'olaba nti effumu ligenda kufumita wano n'asooka gakansooke ndifumita eno ebbali. Enkola weeri nti bw'aba mu kikolwa akiyimiriza mu makkati n'akola ki n'asooka adda ebbali. Abaganda bandiga nti ekyosi ne kimala okuyita n'akola ki n'agenda mu maaso. Then ekyokubiri ye omwami asobola okwambala obupiira. Asobola okwambala obupiira na mu kikolwa kirungi ekiyamba ne ku bupiira buno nti buyamba n'endwadde endala ezireetebwa mu bikolwa bino n'ensibuko y'amagi gano agakola mu nkola eno. So n'olwekyo nti naye obuseke bwe busobola okusibibwa n'aba ng'akoze eki nga takyasobola kuleeta magi ago genda kwegatta naga mukyala kola ki kufuna okusobola okutonda omwana. Waliwo okutya mu baami abasinga ku nsonga y'okusala obuseke kye bagamba nti kiyinza okuba nafuya mu nsonga z'ekisenge ekintu ekitali kituufu okusinziira ku Dr. MAKUMBI. Libanga ddagala bw'ojja ewaffe n'ogamba nti oba enjala zikuze katuzisaleko ekyo kikole kyandibadde na buzibu naye abantu abamu babiteekako nnyo ebirowoozo ne weesanga nti oli agenda n'afuna obulumi awo naga buli kyaleeta lwakuba bansiba wali naye nga si nsonga ntuufu kubanga kiringa okulongoosebwa okwa bulijjo. Kutwala okulongoosa akadde katono ne tusibawo n'oba ne tukuwa eddagala ne wawona bulungi n'okola emirimu gyo nga tewali ttabu. Enteekateeka y'ezzadde yeetaagisa buli kinoomu okusobola okuggyamu abaana baffe abasaanidde era abatweyagaza era abatatumenye naffe obulamu bwaffe obw'omu maaso butunyumire ng'abaana nabo bamaze okuganyulwa mu ffe.